ebiseera bingi tulaba ba heroes oba abazirwanako nga bava mu bulamu bw'ensi eno naye nga bavaamu nga beemulugunya okutwaliza wamu. Simanyi ekyo nsa kwogera ku nsonga eyo kubanga abamu owulira bagamba nti tebasobola kufuna busiimo bwabwe ebintu ebifaanana bwe bityo n'obalaba nga bavudde mu nsi nga tebeeyagala. Kikyo oyinza okwogera ku nsonga eyo? Kati kangubuulire luli twali bayeekera ntulwanyisa gavumenti tugijjako kati bwe twagijjako twafuuka gavumenti erina enkola yaayo procedure abaasoma mubiyita emitendera kati omuntu ngaoyo kakati katugeze tufuna ssente baga nti zino zakusasula abakozi ba gavumenti zino zakulima nguudo zino zabasomesa zino za malwaliro ekisigaddewo nti kakati tukoze tutya nti abasibira vetera tubaweka biliyoni ya owataano ate abamenyi tubaweka 10 ekisigaddewo ate ne balinda kuba buli mwaka basasula emirundi okujjako abamagye nkitegeera kati nokwata gye babikwatamu naye nga ebyaffe tukwota 4 buli kwota basasula. So abazirwanako basasulwa kubanga waliwo ekyo tosobola kukijjawo abamu abalowooza nti ddala balwana naye tebafiiriddwako babafuddeko naye muneka nkubuulire omuntu omungi tamatizika naye alidde ayinza okwegaana n'agamba nti desaalidde so nga yalidde gweobeerako gye bagabula oli ayinza okubanatukanalidde nadda nawalula ebwebidi naye nga omusajja afubye ate ayinayo ne bawa abatali ku zeno zaffe naga nti famire yago kati ngezesa abalutamaguzi olwo bayita n'abasimba obukadde 5 ate juzi nempulira nti babawayo 1 bagende beetereze buli famire k'ebintu ebimu tebabyogera. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Bannayuganda bangi bakulaba naye okujjako okumanya nti gwakulira abazirwanako abatakwata mondo nkimanyi nti bangi tebakutegeera Haji yani awe nyini wenjala okutandikira naye Haji yani abasinga bamanyi mbuza lwaji nze nzalibwa ku mutala guyitibwa Makayi mu mwaka gw'emijinyi mugombole Semuto naye wibanzala naye oluvannyuma nze nakula ndi mulekwa kitange yafanga n'emyaka 3 n'ekitundu. Abantu abasinga singange nga bomanyi bidala tebatwala nga nsonga abamu. Mama najja nanona antwala ebisumbu nampeeterako ne mala kibiina ky'omukaaga n'ebigulu gotegedde gine bizibula kati bezabula nayingira nantandika okupatikana n'ensi era wenjogerera nasooka kola nabayindi ekisooka mu kusoma kwange nali manyi nnyo okubala omuyindi yampa interview nenjitira nampa moroka nampa moroka minzaani mukaga mukaaga gwatukira nga ndi mayindi nampa minzaani n'abadreva n'abapatani boyindira n'okugula ebirime mu byalo ninfuna sene ngula ekibanja yekazinga nenkola ne restaurant bagitamu nakukamba abogende businomalo kibuuza babimanyi kati nkaga mukaaga bagenda okugoba bwana kuwa oboti akuba Muteesa omusajja yali osi shaidi ebisimba mutaka babu yali muyindi mukyotala n'omulala bamutegeju yadira osi station ne bajja bankwate natozanga olukiiko lw'okuzima omuzikiti gw'ebusungu naye nga balowooza nti tesagenda kulwana n'obuti ne bajja bankwate ne bayita mu nkwawa n'enziruka n'odduka neneekweka emyezi 3 kati osi station mukwale yali musajja Muteesa naga nti omwana munoonya waabwe nanone talina kabi akuma nagenda okudda nga nkyawaya ati ebintu babyonoonyi
eriko nensigalako okuva olwo nasigala omwoyo gwa gukyayo buti kuba yeyanjavuwaza nziramu kukola najja semuto ebinagamba kyenakola goyinza okuwakana nze nasoma amazzi nenfuna sente nenzirawo nenkola amaduuka ate nali ntereddemu ate omunene Museveni ajja ate ne babyonona nebigwawo kati naddamu kukola gwakusatu nensimba layini n'ekisubi omuvubuka tufena tutandika okukola naye mukama katonda asaasidde waliwo omwami eri managing director wa posta wali omumanyi Pascal Mukasa yesooka kuba managing director mwana wamuzaala waffe Posta Uganda yakomawo nava mu America nga engineer ne bamukulira posta kati bwajja nandabamu ekifaananyi kyayagala kati najja ntwala ngende ngula era ebirime ne binzirira nenva wano ntwala ebisoga nga tuyisa emmere mu kisongo kino ekigabiri abayambi abasumaali bano balwana ojjukirawo nga babuddukidde Kenya fe twabaliisa obuwunga ne kasooli olwo nenzirawo nendoka kati n'okutuusa lwaleero nze nina abakyala bange babiri omu mazira emyaka 47 omulala 42 era nina abaana n'abazzukulu ate nze oli tayinza kuntegeera nti nakoma kubanga amagezi nina agayiiya era abaana kati kusaawa enjogerera ngenda kuweza abaana 10 abasomi 10 katonda wabakkiriza bajja kuwera kubanga nina yasooka yafunamu education addako n'abeera musawo addako na public services mu Makerere addako wa procurement muyende gy'omuwala kati waliwo yamala human resource egaba wa Katerega kakati eriyo yamala social workers administration Mbale bonna mbalina bana ibange naye omuwala ayafumbirwa kati yafumbira omwami omusirikale ali chaidi ekibuli amutama kimera oyo mala finance account kijambo kati eriyo ne badde bagenda okutikira ku luno basatu omuntu yagwamu kateke Makerere musomesa n'akasoma juzi kuti kweno somesa yo wabbira abiri mu gumu n'aba babiri omu yasoma bya framing ebyamwe bino byamawulire ebyo manyi framing mwe mukimanyi mukivunula era biringa byamawulire kati juzi osomere gabaawo waliwo ettabiri Italy n'aba Germany basomesa ebintu ebyo bali ku university gaba ya Professor Katerega era juzi bamutwala Germany n'amalayo wiki 2 babadde bagenda kubatikira n'olwekyo obulamu bwange nze bwadde bakulusana so hajo obuzaale bwawa Makayi mu muluka gw'emijinje kitange wagalamidde ne jjajjange naawe ojjogalamira Katonda nga ntutte tomanya obuzaale then okusoma nasomera primary y'Ibula nze saagenda mu secondary kituufu mba mukulimbe naye nga nobo banga olina diguli omwana ontabaala nkusuula nkulaba sikutya then awo emirimu gyo kakati kusaawa eno emirimu mingi gy'okoze kuba ebirala sinja nabikuga bingi nnyo njandi ngambye nekulusana n'ensi naye kati ojja weerandiza nzekka era nalikoze kalisirant yake ebisungu nkatumye munaku kaama nnyinnyonnyola mwami Businga Amoto ono yafudde abadde akola ku bya Chancellor muganda alina hoteri ebusungu yitibwa munaku kaama nakati yaliyo nti nali nga nsoma nga wetunywa cyayi tuveewo ino era naga nti gwe basaana kuwa medo ya Jubili era ne bagimpa n'olwekyo njagala tunuulireko Haji kati ojja otya ate okuyingira olutalo luno oluleeta gavumenti eno gye tuli luno nga bwe nkubudde mabega najja bankulusanya kati tutandika abantu balese bya PC waabwe tubba kati mba ndi awo nga mwami Sulo mumanyi RDC ayali abatisi sajja mubeera naye wano Sulo Serunje mukoddomi wange kuba wasa muzukulu wange kaakati aŋŋamba nti wategedde batugobye mu Semuto amaduuka bagonoonye titukoze tutya naye abayekera baatuuse bwe tujoyininga nti joyininge nze tugenda mu kibira tweronda Sula chairman nze vice n'omulala mwami yafa Olukwago secretary ow'abakyala tutesa n'olutalo
tuli mu kibira ffekka tweronda tukyali naate nga tebuyita mukubo limu bw'okwata lino naye nonfuluma ekibira tebamanya byemugenze kukola ne tuteekateeka kati abantu abasobola okujja ewaffe tuyingiza obuyekera yali Mugisha Muntu ne Air Force Jeno Mugisha Muntu ono ne Kizito Major Kizito Alpha bajja n'embuga bayitanga kojja saali bwayisa yazimbirudde oyo mbuga muto wange banyaffe batuzaala bajja ntutula mu kabira nganga ni bane tuze kulwana tulwanise gavumenti ibiki oyo nga Mugisha Muntu atugamba kintu kitange yali wa UPC nenze namujemedde nenje nyingirenso waliwo ne munne badija yafa bajja bonna kati nga tayogana nayo yano togire nga akugonza tutandika kati netulonda obukiiko olwokutuva mu keekyama twagala okulonda olwatu ne batwala basala batwala ebulamba abalala eri egindi bukati abalala Kabogwe ne tumala okusoma tutandika obukulembeze omusoma ebyekiyekera babuyitanga seros LC1 kati oluvannyuma ne bajja tumala mu 82 tulonda olwatu tutandika okusimba mu mabega gano ge babagamba wano kati olwo nze nondebwanga vice chairman w'omuluka navanga LC1 yewange Makayi ninaso kugitwala kati nenfuka vice chairman w'omuluka netukola kati olwo ebiseera ekyo nze nasigalanga mu lukanga ngulabidde yasula n'agenda atandika okutunga engoye z'abasirikale uniform ng'azitungira Kitema kati lwetumala omuzeeyi bw'ajja okukola gundi Nasulu andeetera abasirikale 39 ne bagateeka kubanga 100 ne bana 159 era tuli babalunzi ngenda kutwala olabe twali tubatadde wali wakojjange kyawo ne Ruyinda ne bajere muzeeyi ne bakola pass out ne tubakwasa abasirikale ofana nga bola abasimba ne babatwala batandika okuwala kati mu 83 March waliwo omuzungu Onupaike William Pike oyo yaje waffe najja bamulinda obaseta bamuleete waffe namba mulambuza amagye gaffe n'emmundu baziraba kati n'amalobe kwa nabikunganya ku video zamu nabuka naddayo yesera alinye monoka nadde Kenya Kenya naddayo Germany bwatuuka eyo nabisaako ku mpewo nga bino bimuteeka namubuuza nti guwava babuuza ne mukyala mukwayo omwina yali mulamuzi kati badduse ne baba lyese muto wava wana bakakiri wadduka ki tinze ndokosega bobuteka batutta nange mimi nengisula nenjija wano kati obuti ne bajja mulete munga nti bwana wagante yutalo bana b'ekisongo kya Red Cross bana atabasiga abakulwanyisa tobalaba ne mundu kiki nanyiga kati nasituleje edali akwata Gold Road nedichingiza edali akwata Wima Road netubeera mu kanyugo wakati kati badumira lumu bayingire tuli batujjawo ne batuduka tugende Singo emyaka eji ndiye munkola eyo mu Lukola kubulya kisibi kyaliyo kyagala nga tutudde nyene n'enkusokere byali abantu gibasinga okufira abanya ate nga tebafudde mundu bafu njala nandwadde nga tewali kyakulya kiwa mu Lukola mubanga emmere mu ntalo twasobola kusaka ng'abantu batuwa emimi tulima naye ekiseera kyatuuka ne bigaana ne tutandika okukikwata lwampaka tumanya kisibi alina muwogo tulina ali mutuzigidde tujja saa 6 gw'ekiro ne tumukuula tudda mu nsiko era waliwo ennimiro y'abakacwangozi ey'abagenge wali ekibuga ettaala zayakanga ekibuga naye nga tusima muwogo ne tukatya mukutya ne tugenda ekyo kyaliyo naye nga kwali okutendewererwa nga tewakyaliwo tujja ki mmere naye mukama okutuusa muzeeyi yagamba temuddayo kuba sasi bwemulabanga ngumulabaze siba mugugudduka haji omuntu yandiyagadde okumanya manyi buli lwe tugamba nti bw'okulira abaazirwanako abatakwata mundu abazirwanako abatakwata mundu balina mulimu kimu kuba abamu balowooza nti abakwate mundu bebalina omulimu abo bakola omulimu munene nnyo kubanga bebawandiika amagye fe bamala tutendeka omukulu Yenosale twali Buteza Kasiringi ne Mugume nga Mugume yakulirawo ne Sale nga atwala amagye gaffe bamuyitanga Kato naye yagakulira era bamutya Kalambye ekiboga yalwana n'adui n'amutta
abantu bebagamba emmere bebawayo abaana omuntu atwala omwana we nga gwe kisitule n'akuwaayo otula nti abakoze omulimu munene okutwala omwana wo gwe ddala gw'ozadde nti genda olwane okira kitono. So abazirwanako abatakwata mundu balina omulimu munene bebaalisa nga bayeekera bebabawo emmere nga mwe muyiga waliwo ekiseera mwalinanga eryawo oba mwe mwanga tetwakola waliwo ate ekiseera kingenda okugamba omusiro nga ekyamaanyi emmere yabula nemunkambi nga tebalina ssente mu kiseera ekyo zaali ziweddewo nabuuza tunakola tutya emmere banaatuwola tuli basasula kyavaga ntinedda ati nzikangene mbasabe nga layini yabasiika etusimba ku mugongo emusimba ku mugongo ng'agaba ng'agenda tukewo mukadde wange abaana baffe mumyala ebatta ate gumu abawaayo ndi onootuwa ebikolo bimeka nija kukuwa 5 ng'agamba basiika nemusima musimire ddala mungi emusime mungi ngakati wanasimbula ng'agerewo oli ndebo nti nja kubawayo ebikolo nga 8 nga basima nga beetikka emmere nga batwala mu nkambi okumala ennaku muluka gumu gwaga ennaku naye nga enkambi zonna emmere zizijjaawo. So ekyemmere abazirwanako abatali bamundu nekirala twalinanga n'ennimiro zetwalimu ez'abasirikale ne tugamba nti wano tutemyewo olumonde era omuntu amuleka munsiko eyo emulima nedda ebyesingo biri nga tukyali ebulumezi tunavaayo walinga bali London ngendo ngesemutevuga nekanyanda nga endongo zivuga nga aduli tayinza kuteekayo nnyindo yi naye batukugenda eri era emmere tebagirekamu twagenda okuva mu lukwatudde nga muwoga ali mbulemezi. So olutalo gwe oluyingira 82 81 mu mwezi gw'omunaana mu December ntulonda akakiiko ak'ekyama kekugambye 82 netulonda olutandika okukola exercise ya democracy nga gwemukola eno okusimba mu mabega ne banonda okuba vice chairman w'omuluka netugenda esinga bwe tudda ne banonda okuba chairman mudifu mwana emyaka 9 gyenva nyefuka vice chairman wa Luweero Triangle banonda bulungi twalonanga semuti district zonna zino za Buganda zakuŋŋaana abaka bana kuva mu Bigombolo ne bajja batulonda ne bakulonda okubeera vice chairman owa Luweero Triangle of Veterans Association. Ng'olwo mulimu ki gw'ogenda okukola oba bukulembeze ekyo ekyatukozesa ekyo bwe tumala okulwana banamaze ne gagenda tukyagalaba tubuuza ffe bano batuleese wano tunaafuuka ki twetandikirayo ekibiina ekitugatta n'atuma abantu nti mumanyi nti abaseddunga ne bakasozi ne bandi baagala kudda mu nsiko n'atumayo abantu yatuma omuntu ayamukutula yali Janet Mukwaya n'amugamba gwe nasanze abasajja bakuŋŋaana bava mu Busiro bava Essingo naye batuula Semuto bagamba nti bagakutandika kibiina kyabwe twabalekaawo kati Museveni naga nti naye batuufu n'atuyita e Bukalasa basi zaali abantu ekibogaane tukuŋŋaane Bukalasa naga nti muli batuufu tutandise ekibiina okukituma Luweero Triangle eya Botigi yateekawo bwe twatandika disitulikiti 7 mu Uganda naye olwaliyo tulina 47 okuba nonna yayita yonna katutwalayo. So olutalo luwedde bwe luggwa otandikira wa era kifo kiki otandikira mu olutalo luwedde chairman 2 nalondebwanga chairman kakati twalina obukodyo sulo yali ng'ayingidde nga political leader kati agenda okulya nga bateekawo okulonda LCC chairman naga nti wategedde siina wenja kuyita nenva ku ntebe n'agitulako nga chairman tugenda okutwatwalandera nga mbukiiko bwamiruka twamala okumuna n'agenda ku siri nze nenzirawo mu ntebe yange netwebuwamba era okuva ate sula afuna omukisa twamala omwezi ogu Museveni n'akyali nakasiki salabuuza sula nti okola mulimu sula yakola omulimu mwingi mu lutalo kakati awo si wava n'afuuka DA be balinga bebara district kati n'agenda nje nensiganga nkulembera omuluka mwenva mu muluka nenjira ku Luweero Triangle gyenva nga Kasozi afudde yali atukulembera nemba akitingiwe kati batuuka ekiseera muzeeyi agamba tumugenze lwakiro nemugamba naye wagamba ffe tulisomesa abalala kati ate bwe twatuuka Kampala bateekamu bakadde balala londa ku balwanyi olabe kati bwe tukomawo nze naye sitaddeyo linnya lyange bakazi nga baali basoma mukunsinga nga bataddeyo agaabwe kati nze
nkomawo nga bampa obwadipita RDC bonna nga bamuwa assistant nalumoso lieutenant omumanyi abeera ne mukyala njuba mukyala gundi ono yali we Kampala sowe masuliita ne Lugasa bwetwakoma atunda abantu aba naye banonda nembaga nti nze sijja kukola mulimu okukola bavubuka ekyo kirimu ku likodi nze nembaga mumanyi njogera nga ntya Katonda nagaana nemugamba mugende mugambe ampe sente ngule ettaka ne ku nti ennonde bannange ne babalangirira ekifo ekyange ne bakiwaddeewo nsereko yali kyabani werweru kwegamba gwe walabanga omulimu gw'abavubuka bagobera ku rediyo agamba nti alonze RDC ne baassistant alonze abapya gwerinnya terikomao nga odda ku ebyo ngaŋŋaana ng'abantu bavumanzi kati waliwo omwami alwali mwiso bamuyita Dirisa Luse yavumanzi lwali mu rifiri nogana ekifo kyaffe kya Buganda kiva muganda eko kwebojja kyeneemira era bakinene egenda ekoonako mpalange okusala n'ekimalawo kati bwe wagaana ekyaddako ng'oweereza obubaka nambagamba nze nja kukolera obwereere mu ntebe eno nga bwenkola n'ebyange nze mbali njogera Luweero tulala nga bantu bange kati mwala kunziba bunantwala mu RDC n'abankyayogera kati baayitawo ekiseera banaye babalangidde bagenze lwandi awo ng'omukulu Jacob Asimu ampita wategedde omukulu akuwadde omulimu agambye tujja kusigala mu ntebe yo naye akwongeddeko omulimu omulala gwogyobula abasipiriyani veterani mu ggwanga kisi gye twayisa emundu nemugamba nti ofiisi kadde mwako nti gwogenda okukulira abasipiriyani veterani mu Uganda naye tukwongeddeko kyemba mubuuza nti bwe ngenda ettolole n'enkola nkomawo wano mu ofiisi ebeerawa ti Kampala bwe nenzirayo wange semuto nti ogwo nja gukola era wenjogerera guno omwaka gwenkulungula gwa 20 n'omwana gwe nazaala nga maze okuyingira kati abadde ageze mu senior 5 ebbanga eryo lyonna myaka 20 naye nga ate giri gye nakolera ate emabega nakolera emyaka 22 nga sisasulwa 22 nali sasulwa kuba agensi g'etaano Munnayuganda ayinza okubuuza n'agamba nti mwenga abazirwanako emyaka gijo oyogera 2 ng'ogasseeko ne giri tuli myaka 4 mu gijo oba 3 mu gijo n'okusoma tugambe nti muli bamativu ng'abazirwanako ne gavumenti eno nze ndi mumativu n'abalwaki okoze bulungi okumbuuza ekisooka tulina ebigendererwa byaffe twajja nabitutadde mu nkola one twagala ejje ery'omulembe nga kiririmu bayaaye era bw'obyanga okola obuyaaye mu mabye gaffe munda oba Makindye oba Luzira ekyo twakituukiriza kati maje okyageeraliikirira ne woba otambula ekyo n'obasanga muzeeyo naye ndawabe ti nina wano obusebu endega nga bakuleka ngaogireki ekyo kimu ekyokubiri twateekawo nti abantu bajja kukola buli muntu akole kyayagala obusuubuzi obulaakedi ezo zebazimbye wano mu Buganda zaaliwo oyinza okutambula okuva wano ku Kampala n'otuuka emmanga ku paaka nga toyiseeko mu kkubo oyita mu mayumba ekyo kya bbeeyi ekyokubiri obeere mu kifo nga bino byemusaba akola application ng'okibeeramu ku obuyigirize so si kumala galonda nze ndi wa contract era nze nonda nangoba Museveni kiringa in fact ogenze ngenda kuzaayo wali naye ogenze n'oyogera kantu ako omulimu guli ogw'okugobera ku mpewo naye ne guno gwoliko nagwo gwa mpewo nga advisor omuwa amagezi eri omukulembeze w'eggwanga siri muwa amagezi ebintu biri bisatu senior advisor ne ba advisor ono senior towenkana n'ono kituufu nze ndi assistant wa muzeeyi ku mirimu gye era mpenda n'ofiisi saawa 24 nte okukola nga nkola assistant presidential advisor titi assistant superior veteran special assistant okay era nempandiika ebbaluwa nekola emirimu tebakulonda ye ampa bwe ndaba nga nduse tubagiba myaka egyegi nampandiika ebbaluwa nti contract yange ejja kuggwako mu February wakati eyange eggwako mu Gwakuna nga 7 kati eno nakagitambuzaako omwaka ogwo eggwako mmeka mugwa
yange gwako 220 mu kuna. Okay. Kati nakola contract 10 eno ya 10. Ngabazi renewing. Chekwa muandiki ndi enaku bwezi ndi bamaze. Bwaba tampe. Ngwatandira munganjira yiwanga neba. Kukantu kaliko enkubuzizo oba muli bamativu ng'abazirwanako kubanga waliwo ensonga abamu gye basinga okwogerako y'ensonga y'okuba nti bannamagye abamu oba baheroes oba bannansika abamu abagenda ne balwana saawa eno we tubalaba tuwulira bagamba nti baagala kununula ggwanga owulira kati eyakurikurutinga yennyini oyo byayogera njogera nga ntya Katonda jeno omugisha muntu njogera nga ntya kano kiza Besigye bwate bwayogera then ogamba otya nti muli mabativu ne bino byobadde oyogerako ng'ate bo bagamba nti mwava dda ku mulamwa abasebo mu mateeka g'ebyobufuzi bw'oyogedde ebbali nga toyogedde mu lukiiko oziza musango kati abaza musango oleka oti ekintu watandika noki lwaki tubeera muli ntukitereeza ebintu batereeza bayogera ne bakoowa batya gye muvuddeko nali ne Jeno Omugisha muntu n'agamba President Museveni twamuwa amagezi twayogera ne tukoowa y'ensonga lwaki twasalawo okuva mu kibiina nkubuulire kati nange ayawaayo emmere yange nentereka n'abaana nga batuwadde instructor bokka kankuwa ekyokulabira ku ndi musiraamu era dini yange njagala nakulembera ekisinde kiyisa omwenge nga tubuliddwa eddagala omunnyo ne sabbuuni abaana nga bali mu kibira nakikola njagala nze nga sivangamu ye nafunako n'alinya ne helicopter nga myaka 8 amekamanda yali azzeeko ebulemezi n'atuga ndi mwebale ono munnaabwe gwe bagamba nti bambuulira asituka najjala anonya abantu be n'embyalo n'agenda wagundi avuga mu lukolabira lule nga ziyingiddewo anoonya banne abala bazimbidde amayumba kwegamba nga gavumenti enagali sente za gavumenti watuuka n'ayimiriramu ate naddamu n'akola gwe nja kutambuza tugende nga nkulaga nti ennyumba ya Museveni yagizimba yagizimba ng'omwami gwe bagamba Bomboka yamugye esingo ennyumba ye bw'ogituukako nungi waliwo omwami Muhammad wano bayitawo Namayiba ekiyanja mundaawo yamusamusanga ku mazzi naye naafa bazimbayo ennyumba eriko n'ekikomera era nga mwana yaganye kugira n'etanka z'amazzi ebintu abikoze naye abantu tebabyogera so ku lulwo oli mumativu nga omulwanyi nga omuzira ekyomutawaana bagera Kisubi ekyomutawaana baleetamu bakisubi abato ne bakuyinza mu system bw'oyonoona nga bagani Museveni alinoonye si abyonoona musajja ayagala eggwanga lye naye abantu bakozesa bebakyamu ekirala omuzungu yali akyali wano yalika etteeka likuuma erya local government sibo tebagobeka bw'omugoba ajja nakola accountability nga yawedde okutegeka onoonoonyawo omukwatya nga tomulaba ogoba nakukwa mitendera kaawo n'omugoba ayinza okutwala disitulikiti yonna mu mbuga ne bagijjako n'ebintu byayo n'ekyo ebintu ebimu nze ku lwange bwe ntunula ebiriwo olwaleero ntunula abavubuka engeri gye muzimba amayumba engeri gye muvuga mmoloka ennungi nze ndi musanyufu kudiryala ekigendererwa kyaffe Haji bamuzaala mwaka ki era olwaleero lwe twogera alina emyaka ogamba nti nazaalibwa 1939 Septemba nga 4 lwenatonya ku nsi 1939 Septemba nga 4 so olwaleero we twogerera emyaka okonolemeka 8 weewaawo oyagala okulekera bannayuganda ndekera bannayuganda bwe tuba tukola emirimu tujagale kisooka Mwami Kisubi ontawanyano ku bisimu jangu bino enkola yandibadde ntuufu naye abantu bangi babawa emirimu ne bagyonoona ate ne bakwasa Museveni ye omuntu omwakola atya nolwekyo nze nsaba bannayuganda bannange buli mulimu gwe bakuwa gukwatenga n'amaanyi okukole bw'owulira nti ogukoye guveemu senga olikwata kitabo najja n'owandiika ojja bitege bingi bye nakola bye nkoze ate nze sinyooma mulimu okujja omulimu gwe nali nyoma gwakyula bwe nabakola mu biyigo naye ebirimu zisigadde kasonga nsitula kino nga nensitula kola kino nga nze nkola naye kaakati nkusaba Mwami Kisubi nga twawukana njagala okukwata ettiimu yaffe y'abaana bo babiri basobola nabakwata nekamera nkutambuze kubakira tegaali nena nene esobola okutambuza tugende nkulage nze byenkoze nebyenkola aje ompavuwi lunaku taleeta kasampo wakalaba
akava mu factory yange butereevu akawunga nakalaba netoko notera okulya aji tujja funa olunaku yanze bannayuganda bannange mwebale kulaba buli omwanyweza omulimu gwe gwakutte ate buli mukulembeze abeko kyakola alabirweko ng'ekyokulabirako waawo atulaba omulungi saagala kusukka waawo njagala okwebaza okubanga otulabye webale kubanga otwegattako buli olukedde ne tugenda maaso n'okubanga twogeraganya Haji Edrisa Sseddunga mulwanyi hero Haji tambagezo nako lungi.